ntika gundi misimu zimu kale mikono gyaffe njalo bakulisaayo mukulu wako tubadde muze investigator ndine Hajinus Kamya wa NRM ndine Vincent Matovu wa Democratic Party yagivaamu tomusiba mu gyatayagala tubadde mukalu inaddawa yali mu kibatu yali mu ki ekyayifise kibatu sawa yaddukire tabigenda wewe ekumbi yagikwatako mubuuze yadde ku mupiira ninga wa DP gwa kibiina kyo ano muluta sajja mu abantu mutawanyira ebyobufuzi 7 ne mu byofuza awo kiba kitya Kamya oli wajjanga independent abakyali member wa kibiina abakivuddemu nga bobulamu nova ku gunzo obusiramu kati ono musango bajjanga independent ono muluta dita ayina nakugibwako nsingo amateeka g'eddiini yaffe galagira nakubatta busi ono wansingo kasi otawanyika nova mu kintu eyawukanako mugendo yefuuka kaasa kakati ngange mato tugenda ku kyeteeka etteeka ligamba ki oba tteeka oba sitteeka kati olwaleero bwe ŋŋamba nti ndi wa DP nga bwekimanyi akaunti yange neyingirako sente mmeka sikyetuliko ekyo ali akati okitunuliranga in terms of gains wagenze ku mupiira wafunye when somebody olwaleero oli baganja nti ndi wa villa olonga atoli wa villa ate buli twakola wagira kyetubuuza Matovu buli ekibuzo kyange bw'obanga obadde wa DP ne weesimbawo nga independent bwokyali wa kibiina ekyo muteeka teeka kakasa teeka tapula naye nze DP tebaginyingizamu buyingiza wasembadde wena ekitebe kya DP okubeera ku kitebe kya DP sikokubeera omwagizi wa DP ka DP kikyo gikola ekifulo wa DP okwambala let me tell you mbagiyambye nannyo kubanga nagiwa emyaka gyange gy'obubuka kati gwe ayagala to get state power okay oli bwagamba nti ndi wa kibiina kati gologala tuli wa kibiina kyo bola nti Museveni poza alina gyasinze kubalala bangi nnyo okay okulembeze w'ekibiina kyo yani kubanga nendoza tugende ku topic endala akade mateeka abatulaba in fact ne mu Democratic Party kasawe simbawo ng'oli independent Kamya mu Democratic Party ekimu ku byammisa yali lukwago yali anyaga kwesimba kuba senkagali wa DP nga nti agwe wesimbako nga independent kati unokuda tukunaze buto tukujjeko ebisirani bya independent okomewe ne wafa mu kibiina tuwene emyaka gye bakuwasebo bw'okoma oba bakukirize kakati Mwai Matovu ye wa DP mutima otayina kafoko wa DP banyamba kubanga mu byenfuna byange tewali kyeyongerako nti ngambi ndi wa DP naye ayamgoberera njatunulire obudde butugoba tulina ensonga 3 ez'amaanyi W mwampe views wiki ewedde twalabye ebifaananyi byafulumye nga abakulu mu opposition abamu babadde mu State House nga basenkanye President Museveni okwabadde Yusuf Nsibambi omubaka wa Parliament agenda wali mu Makota South okwabadde Haji Latif Sebagala yali omubaka wa Parliament ebisanja bina okwabadde abakulembeza n'aba PFF abamu nakyeru n'aba NUP babaddeyo waddeko Faluku Ntege omumanyi wa NUP wani yazenga independent n'abalala naye abantu mu public bamaloboozi ganjawulo wadde Yusuf Nsibambi ne munne Latif Sebagala baga nti atwagenze kulwanira basibe nomuyabuza naye basibe ekibe mu Rwanda ekisooka gwe Nsibambi oze owulikika nga gwomu ku basiba abantu n'omu ku wakasiba ebiseera ebyo yabadde nga taatawo Haji Kasule Subaru wamukwano n'omusiba n'omuteeka eruzira taatawo ng'ekyamukusibisa kubanga yagamba nti otutte ettaka lye kakati ennaku ezo alina n'omwana gwe yasibye eyo waba mwamuwulira yamugambako n'amuteeka mu kkomera Yusuf Nsibambi mwamuwulidde yatemye emiti gy'amasannyalaze njamenje ebira property ya gavumenti nga kati gwe liyale ogibwako hadithi ku kyabasibe Nsibambi gwe omukwadde basiba abantu Nsibambi agambako gw'oteeka mu kkomera akunenyako gw'osiba gwe Nsibambi olwanirira abasibe kati bibiri mu bantu eno bibogera olwa karakita ya Mwami Yusuf Nsibambi tagambwako bw'omugambako ng'akutwala ku police bw'omugambako ng'akusiba kati agenda atage gavumenti tabasibe are you going with clean hands Nsibambi ekyokubiri Nsibambi bw'ogaa nti wagenze kulwanira basibe tujjukizeeyo olunaku
twagala olambula ku basiba bali Kitalya because president ajja kubuuza nti basiba meka bensibye oba bali mukomera kati nsibambi wagendako dye Kitalya n'olambula abasibe tujjukiza olunaku olwo ekirala ayagala atuleru yagendayo anti alwogeru yagendayo ndiru yagenda ekyo ekirala bw'ogamba tingenze kulwanira basibe abamu ku basinza okukwatibwa ba NUP wagenzeko ddi ku kitebe kya NUP wati banange ani naani abaakwatibwa ebibuuzo ebiri mu bantu kyokujjako nsimambi wagenze na bigendererwa byo ng'omuntu katunga twali wano naawe n'otugamba ekimu ku kyalemesa abusuzi b'omu kampala ensonga zaabwe okukolwako batuga amaaso ga pulezidenti boogera nsonga zaabwe sebo pulezidenti amabanja gantwala sebo pulezidenti nzimbira yakayumba amaga ndi nsibambi andibanga yagenze ku bizibu bye ng'omuntu talimba bantu gyeyagenze ku byabasibe tabalambulangako tagenda ko NUP manya amato meka abasibiddwa nsibambi ennyini yazenga asiba abantu kati gwe nsibambi ogibwako ddi hadithi twagenze kulanda basibe tobanga wagenze kwefunira bibyo that's why public emwesambye that's why pate yenga FDC gamba situnakutumako that's why NUP gamba nti ebyo nsibambi tubimanyi byo yogera ko liku bibyo nsibambi ne banne ekyabate wa president kiki ani yabatumye yatwogera ku nsonga ezo kanene Yusuf Kamya Yunus Kamya mwami mugalula abantu abadde batumanga abantu amanyi olusi nga bayina ebigendera erinya lya nsibambi edibya mutera ensibaye yasibe bubi ebintu bye yasiba bubi era kyekivaamu ebyo tewali asobola mugenda nsibambi yabadde akonfesinga nti mu ggwanga mu gavumenti munafunyemu obugagga buyitirivu opposition tabeeranga ku ludda lwa gavumenti naye yatugambye nti alina ebyobugagga bya buwumbi nga yabijja mu kibuga wano yagambye alina ebyapa ebisukka mu 100 oba 100 naye nga ekyapa ekimu kyakawumbi naye ebyo byonna yabifuna nga Lukwago ye mukama we awo mu Kampala yabyogedde ku mikutu so nsibambi ebigambo bye si bya mulembe naye mpozi yakoze kya butegeevu yagambye nti bw'obanga olwanyisa omuntu nga tomusobola you join him yagambye akalu president yakawangula if you beat bogezako kulwanyisa omuntu n'olaba nga tomusobola okola ki omwegattako kati ye alabye nga tasobola NRM tasobola president Museveni nadduka emisinde agende gyali to protect obugagga bwe kyenkugambye tebanga Nzambi agenze ku bibe byokka public emuganyi bamu myaka lweri mu Makota South kati anoonya waddukira nagandi kangende ntase byange era Nzambi mu mateeka yakugamba ntosobola kumuwangula kubanga ye musomesa w'amateeka n'abagasalawo yabasomesa yagamba Subaru namugamba kati kugenda kumpa wabirawo oyo agenze wa president alwanira abantu agenda kumpa wabirawa jogenda omulamuzi oyo jogenda okuwaba nze mutumisawe n'ebintu byakanda bizibu nnyo abalonzi bamwawabidde ne bamwangula mu kalulu naye Sibambi si mwangu n'amaka gennyini Nsibambi gaali yagabba bubbi nawulira mbugali ga Kivumbi ono w'engatto Kivumbi ono atwamuwulira Kivumbi waliwo ekalagala wali yagabba bubbi kano yagenze okuwolereza abasibe ate weewunye opposition agezaako okulaga nti eno gavumenti yombi abaana ba Kivumbi bagezaako kulika emenga amaka gaabwe kubanga amaka gaali ga Kivumbi twaliiwo kamera kagwamula mumwaliwo yakubanga ngatto naba Dr. Joseph Sawudanga amwogerako Kivumbi oyo yali musajja mukulu wa ngatto mukozi wa ngatto kalinga manyi neyewola sente mu banka nedda ssebo Kivumbi story nagiwandika nako enzukira wali ekalagala bagamanyi bulungi amaka ga Kivumbi n'amaka bagakubye mu mawulire agakalina naliwo kalagala kati nga bamanyi nakuweereza nemanyi nti sente banka ekubanja ye n'ayita eno n'agatwala ku busente mpawe bwaga agali mu worth billions egatwala ku bukadde nga 2 naye bannaffe aba bagenze eri omukulembeze w'eggwanga ng'ogyeko empisa zaabwe embi n'obutakwatagana mu bibiina byabwe kuba tebasobola kubaako kibaggusa tewali ajja kubakkiriza public ebaganje Museveni ye anabeesiga nga temwina bantu ajja kutunulamu nga temwina bantu abanabesiga naawe yinga president omuyita mmeri yaga tujja kuddamu tusinkana because ye Nobert Mao yagera ne party naga nti nze ne party ne babeera corporation yawuliza naye kati Nzibambi yagenze naki party ye mweganyi abalonzi amweganyi ojja kwesanga tebajja nakuddayo kuwulizika n'olwekyo bwekubanga wadde n'omulamu omutuufu ogw'okwagala okuzza buli kimu mu nteeko kyandibadde kibi naye abakulembedde bebaani ani abataddeko akayini ani abasindise
mugenda kwogera ku ki ani agenda ebina bikyali bizibu njagala kumaliza nakino President Museveni ali ready okuteesa na buli muntu yenna era mbadde mugezaako kugamba nti Museveni tayagala kuteesa naye yabaweelkamiza yadde bazze n'enziro zaabwe yakkiriza okuwuliza bye bagamba era n'abasuubiza okuddamu Bukeri wajja wandise ne baga nti beewaanye baafunye ssente bagenda kuzisaasaanya tuyinza genda wa President nakkiriza okumiitinga n'atakuwa nika ne billionaire Sibambi akyamuwa yabawadde ate Sibambi tayagala ssente we gwolaba azaagala wabbira ekibanja kya Subaru ettaka lya Subaru ate nga alina ebyapa 10 naye nabba Subaru. Thank you so much. Olwekyo tasobola kukoma kwagala bya bugagga bunaku ayagala kwongera Matovu yogera ku ky'abansi bambi kikyali mawule kiremeddemu ng'okkiriza ne approach yaabwe Nshambi byagambye obikkiriza ky'abansi bambi nze nzikiriziganya ne kitibwa dialogue kye sikkiriziganya nakyo era bwe kukkiriziganya mu kya dialogue nzikiriza nti fena tuli bannayuganda ekisooka nzikiriza nti tulina ebitunyiga nga bannayuganda ffenna okay nzikiriza nti ne kampeyini gye tubaddemu waawe ebitaagenze bulungi nzikiriza nti ne kampeyini yabadde tennatuuka waawe ebitaagenda bulungi political kusaida ebyobufuzi okay nzikiriza nti Uganda states 15 states oba 16 tulina ebitunyiga nga Uganda era ndio nkwadde bayanira dialogue naye abakulu abange gye banyonyoddemu nga si lwe lwasoose okusinkana president ku nsonga eyo wabaddewo series of meetings ezirimu ne bannaddiini naye yadde zibaddewo nze kyesikkiriziganya nakyo ye muntu okugamba nti ani yabatumye kubanga sobola ndi wawo etteeka nti omuntu bw'aba alina ensonga ezimunyiga ng'ayagala ogenda owa ssentebe wa NRM ono Wakiso za Wakiso zimunyiga alina kuba kusaba gundi okugendayo batuule bagonjoole ensonga ezo okay njagala musooke muggewo that narrative nti ani yabatumye ani yabatumye ate tuleme kukulembeza mbukyakulwanirira basibe. Maybe that is one of the issue eragwa okubanga ngegwanga nga tuzitunulamu okay kati bwawa abasibe abaliyo makomera nga tebasoose kubeerayo lwaleero owa ababeerayo mu kampeyini eri eyagwa bwawa abazzeeko nababeerayo mu kampeyini eno ezzeeko ate bebasinga obungi ennyo naye abo abaliyo tebaliiko biwandiiko ntono bamukwata nti wa Nuupu, tebaliko biwandiiko ntono bamukwata nti wa DP oba wa UPC bannansi kwanga wona ebyokulabirako ebizze nti nze bankuba amasasi kati nze kugula buwunga bankuba amasasi nali ngenze kufuna sente sobola okweyambisa mu mbeera eno ezzeewo tivi zino zibadde zituleetera okay lwekyo ensonga eno tuleme kugitunuuliranga Nsibambi kubanga Nsibambi teyabadde yekka. Why do you lwaki okiteeka ku Nsibambi n'okijja ku balala bonna yayogera yafuze abalala teboogera ngani kuleka Latifu ne Nsibambi n'omulala yayogera gwomanyi ndabawo ne Kabusi Moses naye ayogera omulaba wa ku social media nga ani yakulembedde okay tukijje mu ttaamu zezo ani yakulembedde tukijje mu ttaamu ezeezo nze bwemba pata ye emweganyi operation yemwe tebannamutumako tebanayogeramuko naye tanalambula ku basibe tamanyi mwendo gw'abasibe yayogereddani kugitwala nti nsonga lwaki gweyagala kugitwala si abasibe bokka kyabadde isu kyendala isu ya ku nsonga ezitukwatako ng'eggwanga nga nsonga ki okusinziira ku gye bannyonnyoddemu ebyobufuzi gye bizze bitambulamu bitya nti tuva mu kulonda kuno wawo obutali bumativu bwe buti ne bwe buti tuva mu kulonda kuno tugenda transition tukikoze tutya ebintu bifanago Nsibambi nga yabyogera ebyo byonna sibe babitandisa abo ababyogedde kubanga nalabye nga mulimu ne babishopu abatambulira mu nsonga eyo yennyini babadde luddawa
kweyensonga mu kifaananyi wabalabyemu mu kifaananyi wabalabyemu naye bwe bagezaako okuleeta genesis y'ensonga eno baani aleeta wenda mirembe gwe bayogerako nti meetings ezimu abadde azibeeramu era nsibambi ennyini yakugambye nti kino bagenza okujja tuli ku kifaananyi kino State House kyali kyafulumizza ani yabatumye bano kati kuwabadde oyagala ani abo abatuma bwe mbanga nyina ensonga ennuma nyina kugenda wagundi antume lwaki njogera nga tumaze kakati tulina minisita wa Kampala nze ndi Mutembeeyi nina okugenda ate ow'omuntu omulala musiikinge nti njagala minisita tumusisinkane ku nsonga bwezitiyogera ku nsonga zaani ezange oba ezo ng'Omutembeeyi ezaffe ng'Abatembeeyi kyekugambye yagenza kugera ku nsonga ze nga ye naye ensonga z'abasibe in fact tolona ye eka yakyogera ekyo ye State House yatuyambye yaliikinze ekifaananyi naye nze jjukira story emu gijjukira omukyalo w'omukwano gwa Katumba FDC mu 10 yali bbiri emekaawo 210 yawangula wa meeya bw'ekifo ekimu ono mu Kampala ne mpandiika story nti yagenze mu State House naga nti gwe nkutwala mu kooti onkonjera oti nagamba onkonjera otya akati eyayempadde ebifaananyi ebyo yayitamala emirundi mukama mwekimuli ekyemirembe yali akyayogera president naga nti amuleke ngenda kuwa buli kimu ne gomesi gyabadde ayambadde nampeereza ebifaananyi byonna byonna bwe nakubira omukyala nga nti wadde oyambadde gomesi bwe yaga nti mwana wange tonzita bireke kati State House kyekola banamu basingana mu Museveni oza nti bintu byankukutu ebifaananyi babiriikinga bino ebifaananyi ensonga si yabiriikinze State House kyetwebuuza bano abagenze si kibi okusinkana president naye bagenze ku nsonga ki bwe ziba z'abasibe tubalabye ddi ku nsonga z'abasibe nga balambula ku basibe nze ndi musibe nali mbaddeko mu Safe House mbaddeko mu Makomera nga siriyo lwa bubbi kakati bw'obanga oli agamba nti agala kujja mu Komera kale yebale naye saagala ensonga eno tugikapitulingire kukyabasibe bokka kubanga abamu kye bakulembezaamu webale nnyo yinginya twali wano ku nsonga ya Katonda nnyo matovu obudde butugoba twali ku nsonga z'abasuubuzi noga nti tujja ntwala abasuubuzi wa president ebanjogedde ku nsonga z'abasuubuzi bonna byalaba president nsabo mpeyo capital boogera nsonga zaabwe nga bo okkiriza nti bansibambe ekyabatuta ensonga ziruma ba opposition oba bali ku byabwe bayisawo ddiru zaabwe oluvannyuma lw'okugwa mu kalulu bonna abagenze bagudde mu kalulu sebo nkakuwadde kojja njagala okwebaza Katonda banetuliziganye njagala okwebaza Katonda nti President Museveni nze nfunye akakisa akalaba enkola gyakolamu ebintu 2020 nti bwe twamala okugwa mu kalulu naye bannange be nagenda nabo kati gye bali mu Nuupu era buli wembalaba bambi bankwasa ennaku bambala obukofiira babeera kumpi ne Bobby naye nagenda nabo naye nze kyafuka kyama kyange kubanga nagenda nabo naye bwe twatuukayo tulina bye twasaba president nze nasabamu omulimu nti nti oyagala mulimu ne mulaga ne benjagala okukola nabo era nanga nti agwe ekikyo nkikoze kijje mu ddiiro ensonga twazitwala nga bwe muzitwala naye nange najja muje yange gye nakola ki gye natwala musaamuviirako awo buli ogenda nga omukulembeze oteeka okuba okumakinga sure nti olina kyokoze eki kyomugyeemu appointment ya Nsibambi nakimanyaako kubanga mukyala Namayanja yakirimu Mukaba Latifu yagirimu appointment eyo omaitsi agala kulimba kubanga bwe nimba ne Katonda gobantu batamanyi bali ku kino lero by'omunda bakola appointment Nsibambi gwe gwali omutwe ne delegation ye Nsibambi Kabusu Moses Faruku Ntege Latifu Sebagala and other nejino je mitwe miki emikulu ekyamazima lwakuba nti abakulembedde byabadde bifuuse bigenya Latifu kyafuuka ekigenya bantu bamaze bakuba mu kalulu oli Kabusu Moses ni yawanguddwa kyafuuka ekigonyi kyekigenya Kabusu Moses waliwo namulanga nenga tegudde olubege naye yabeera ku muzindaalo omumanyi Faruku Ntege yakagwa kati emirundi ebiri Faruku Ntege bambi nakolangako naye ne Sempala Nabira bakolako mu paaka awo
twali bachubaawo ate guli yatukozesa kakati kyenjagadde okujja ekifaananyi nti abantu bano bagenda naye bwe bagenda baba muba mwina muga nti kiki kyetugenda w'omukulu okumwanjulira nga kyammwe oba kyaggwanga lyonna mugenda nansonga zammwe naye nga nammwe mwefaako musooka kyammwe kugambye nze bwe nagenda twatwalayo ensonga nezabannaffe sente ezimu ffe bazitulyako ne puroguramu yaffe bagibba bagibba naye kati ebisaga biteeka kumpeowa naye baatubba naye njagala okutegeeza bwe mugende wa president mumubuulira ensonga ku nsonga naye nga ezammwe ez'emirimu kubanga ekirimu kya mirimu batuwe emirimu tugudde mu kalu twagala emirimu babadde bali ku mirimu asaba obulamuzi abusabe era abali mu bifo ebyenjawulo mpuliriza nakuwadde akadeyabatutte kubalabisa mukwano ekyo kirala kubanga ugambye ekisooka badde bali ku mirimu ekyokubiri basaba mirimu ekyokubiri babanga ensonga gye bavudde nayo nsibambi aba bonna be bakubye kati bafuuse bamabanja nsibambi ogenda okujja amasanyalaze akyalina obulumi bungi nnyo akalulu embalaga gye kambalagaddemu talina njawulo naluta mabuzi gwamulidde yakabinga Brian White talina njawulo mutabaguzi ejjako abantu emigaati emitiyana mamaseeka yabasatuza emigaati luzi emitiyana agandi muzirize emigaati gyange kakati olwaleero Latifu yensi bambi yabajjako miti gyamasanyalaze kati ebigo bye bikyamuli muki mutima ntege anti kakati sawa ya leero bo kati bazze okulaga ekifaananyi nti oba oliawo mwebanga ekyamazima Bobi ono mukisuula kyamugulukatse moderator Bobi akubye nnyo abaana abaffe wano Bobi akubye nnyo abantu abaffe n'alowooza nti tibakyalina makulu bampuuga era mugenda okulaba mpuuga oluka appointment bwemanyi namuga yayogedde n'agamba nti kikyamu ky'okusingana president Museveni ye president kati namuga abadde awanda omuliro kugamba moderator bamubbe naye akalulu ekiriwo waliwo delegation atenda so abagenda bano engineer gyaba ensi ekulaba bagenda ku nsonga zaabwe sizaggwanga mirimu tugudde mu kalufu nawo otteeka bagala twagala kukola naawe wawangudde president ujja kukola naawe era nsibambi ekyobuli okumujja kamusanyaze na biki bagenda muwa buwumbi amusanyaze gadde abantu gazeeko amagye gazeeko ne bakwata n'omuyambi we oba amasanyaze emiti gya property ya gavumenti otemye emiti gy'amasanyaze okoze fujjo mwene Museveni asobola ogumiikiza bagenda sente era sebo ekiriwo ensimbi ze zigenda kukola ki kakati n'olwekyo moderator njagala okutegeeza obadde obuuza bagendera ku nsonga z'abansi z'abannayuganda bambye ensonga zaabwe ekyokubiri bwe baali basaba appointment tebasaba titwagala tusengayo president ate abasibe nange tonkiwakanya toyinza kugamba nti olwaleero bano bonna bwewalabye bayinza okugenda ne boogera ku Bobi bamuwanda luluusu nsambi tulina obutambi nsambi yavudde mu State House yansaka tokuba NUP ate twagenza giwolereza ate gwe gikuba ebweru kubanga toliba ali ku misinde Bobi agamba ali ku misinde naye tewali amunoonya yeddusa tewali amunoonya kakati n'olwekyo ensonga eyo sebo moderator njagala tujunzike nga tugamba bano abantu banoonya biki naye bwe kibanga abakulembeze b'opposition bandyagadde wabeerewo okuta abasibe bandise mu procedure ki olowooza nze kyendowooza bano abakulembeze baffe abagenda nabasinkana president bebabeera ku nnono eyo zinadibadde ndowooza naye kizibu ekiriwo bagenda bujjo ne batwala eddoboozi nze waliwo abaana abantuukirira bano badde betwali nabo mu nuupu abaana abo ne babata abamu bwe baavaayo abamu ne babateekamu emitima emirala nzijukiraawo ne babateekamu emitima emirala era bamacye tebakyali mu makomera kubanga bali nti bapulezidenti baabwe babateekamu emitima emiki emirala n'olwekyo nze nalibadde ndowooza moderator bwebanga bagendedde ku mutima ogwo kubanga abaana abo kituufu ebikolobero bibadde baagala okukola ku ggwanga weebiri ate nga tebabawayiriza twali gwe bawayiriza ono byayogera ssebo
okikulu nakubuulyako mazima akatabo ke yawandiika nga nnaku za mwezi zentuufu mu katabo ako ke yawandiikanga kamawulire akati nkugambye abantu abo baagala okukola yalimba ky'omusajja ebikolobero baabikolanga ffe twabeeranga n'abaana abaana abo naye nga era batuteekangamu emitima okugenda okwokya petrol station okugenda okwokya enguudo kolansi ogwolaba era twakolanga n'effujjo nga abavuganga pikipiki nga tubaga muziwaluliryeko stadi kolansi akole ki ayononeke yes okulabisa eggwanga n'olwekyo ebikolwa ebyo byakolebwanga n'okuseketi ya gavumenti kyabangamu kubanga okubeera composition kitegeeza bano abamu balaga tulina ku seketi ya gavumenti ekola ki eriko eyamujja mu buyinza n'olwekyo nze ndowooza abagenze ssebo ndenja kusaba president tatakoowa kusinkana bakulembeze bwe batyo naye ababajjanga bazze kwesabira byabwe president kusaba tubawuliriza abazze nga bazze kusaba nsonga zaabwe eriyo obusirikale manya abantu abagala okutaba sibe bagala kutaba ngeri ki waba sibe bonna abali mu makomera tebalina emisango political prisoners lwaki bakwebuka bata abala bonna abaliyo si bantu matovazenga abaliyo bonna mukomera teriyo musibe ali luzira oba kitali alina musango yireka naawe kakati nedda awutuvuddewo neddajatwogera ku kyettemu ebudde kutuweddeko ekintu kyettemu netitandise nkolere kikangeemu kyogereko kyekiyinza okukolebwa ettemu lisuuse ennaku zinoyogera wano nekinkwatako nti tunyweza enzigi zaffe tuteekeko naffe tubeere vigilant naye era omulabewo omutemu agana akulumba amanya nti onono bw'oyingira mu nnyumba naganafe bagasalira essubi naye nga kiŋŋamba nti emitima gyaffe gye tulina okulongoosa otherwise okutta omuntu oba alina security oba tagirina eyasazeewo wandibaawo njiyite ntya ebituli mu bitongole byaffe ebikumaddembe okulagaya kyeŋŋamba kiri kimu nti abatta abantu baffe baba n'ensonga lwaki babatta ngende mutte lwaki osalawo okutta munno olw'ensonga tulina kukyusa mitima gyaffe okuga nti katuve mu bikolwa ebibi ebyokutta naye bwekugamba nti tuteekewo abakuumi bagamba nti n'akuuma ekibuga akuumira bwereere nga mukama atakoze ettemu eritandise mu kibuga n'ebyobujawulo teritandise mwaka guno gwokka myaka emitima mibi lwaki utta munno ettemu libaddewo twogedde kubali abafudde kale ngaettemu eribadde mu kampeyini naye wawa ettemu kati ng'ono omukyala Pamela owa UCU omwala bano bakatumba bakyakaze bamumanyi Dana Skies omwala ono omudigize omuyimbi Dana Skies nono university ndani Dr. Okero wuno ndaba omwogeddeko kwegamba morals ngujeko bino ebyobufuzi naye ate owo morals ekintu ekisusse era ogenda n'owulira abantu omuntu ngo nti poliisi etongera obukuumi gavumenti etongera obukuumi kakati poliisi ebeera n'abali nga bateesa okujja okutta omuntu nti yabisirikidde kwegamba oli bwabasazawo okutta talina watakuttira tukoze tutya okulwanyisa crime okulwanyisa crime kwe kubuulirira abantu beddemu mu mitima gyabwe nti bwemanga nkunyiizizza osalawo otya okugyawo obulamu bwange ofune akabanja osalawo otya okugyawo obulamu bwange otwale ettaka kubanga ojjawo obulamu bwange kubanga oyagala ttaka liri njatwogere ku kya vigilance because ebyalo ebimu naba ekyalo ekimu katumba wakirabako nekukibakyeekako tomala gayingiro nga tuli wa mu kitundu ekyo kuliko ne gate buno Buganda wano ekyalo ekimu tosalimbirayo naye makotewa mwe nakiwuliddeyo naye mwe makuta nakiwuliddeyo tomala gagenda ku kyalo nga tebakumanyi vigilance eyaffe ab'ekitundu lweri tugitandikirako wanga wawo ettemu erijja kati nga bulaba lyeri ababodaboda ntunatta omuntu nasinawa mu kitundu ekyo yazze buzi mumulaba temumanyi wonna wamukwatidde n'atwala bodaboda kati ate n'agenda kwata ssente ezo n'agenda n'aweerera abaana be you see the point naye wawo ettemu eddala nga ne mu kyalo kyammwe ekyo gwe nga mugalulo oyina gw'otategeeragana naye ku ngeri emu oba endala n'asalawo n'akugjawo kati era security y'ekyalo eyo gye mwakola
because bade tunulira nakulumba police tekoze kimala naye zero si ziddemu okukola n'obuvunanyizibwa abantu abali ku kyalo LC chairman obamanyi mwemanyi waliwo pikipiki esimbula buli saa mwenda ez'ekiro oli nayingira mu kikomera yaani oyo bandi batandike ku vigilance eyo kubanga abantu amala bakola ettemu lino abamu tebaba mu bitundu bajja buzi bapangise simanyi gwe kyoyinza okuluza ku kyokulwanyisaamu ettemu mukama we moderator nalowooza nti bannansi twalizeemu omutima ogwagala eggwanga lyaffe kubanga kifaananyi kibi ekifaananyi ekyo tubadde twakikopa tukya South Africa kitera okubeera ennyo naye ng'ebiseera ebisinga sewo moderator nze mbirabye nnyo nga diiru zezissa abantu wano diiru bakazi era oyinza okusanga omuwala wa university waliwo boyfriend abadde amwagala ate n'amulekamu n'aleka omulala olwaleero waliwo ababba ssente ku bannaabwe era amatemu ago ogalaba agamugaladde ku mataka nti famire ono yasikira etwagala tumugjewo akulemesezza okutunda ogenza okulaba kuba tulina wano yali owekika kya bosa omujjukira bosa bamutta nengera byekuusizaawo ogenda okulaba bano bakaweesa era ebyalimu byanfuna na mirimu kiwaliwo nti gavumenti yali era gavumenti naye ngaogenda okubasanga bo bennyininyini bebakola ki kali ku magezi gaffe aga bulijjo nga palamenti ey'omuntu atandikirwako tulwanyise tutya crime eno badde ndowooza obwenkanya budde kubanga obwenkanya olwaddeyo ogenda mu kkooti nolowooza nti bwotutteyo yakubba ekintu kyo naye kkooti oluusi nga oli omubbi ensimbi ate zo zakozesa okuwangula kino tekitutwala ku kitwagala okwogerako engineer for example nga crime boda tiniseiza boda tezimanyikiddwa n'abavuga boda tebamanyikiddwa buli afuna pikipiki nti wa boda tulowooza nti weetaagisaawo okusooka okwetegereza bebaani abakola omulimu guno olaba obubbi obuli mu taxi kati ababbira mu taxi bebaani abatemula mu taxi bebaani taxi nzaabani ng'abakulembeze nga minisita wa Kampala yaleese ensonga y'abatembe nja tugenda awo tulowooza kiki kimu ku bitusobola okugobera okulwanyisa obuzibu emisango crime moderator nkugambye wano abantu beewa obuyinza ne batalina olwaleero bwetunuulira poliisi oba ebitongole byaffe bigana ne bitutemyako naye nti akaseera ke mulimu kabi nnyo mwetaaga ne kamera zaffe tezikyalaba era ogenda kamera wakyawo tiyabaddewo naye nga kamera tekyala kati nga bwolaba omujjuzo oguli mu kibuga kamera kati nga bebayantadde kamera wano ate nza kukwata byebubu wali tekuleeta eba erina kufokasinga wano wakoze eki lenzi eri wano wagitunuzza kati naziri baziteeka kakati omuntu ali awo akola ekikolobero ekinene kubanga aba alowooza nti yali badde mukola ki n'olwekyo nze mbadde nsaba ebitongole byonna tubiwe chance naye olwaleero bwe kiba kitandise okukola ogwakyo abaavu najja n'okuba akasimu era ffe ku kino ekigenda mu maaso ekyabatembeeyi wali osoma ekiwandiikaawo twagala okubagamba tewali munnabyabufuzi aneeyingiza mu nsonga eno okukuba akasimu sebo tujja kutuuka nti mugalula yeeyingiza mu nsonga zino mugalula sebo tujja kujja aponso tujja mukubira tumugamba oponso yogerako n'omusajja w'oyo bangambye it's an executive order yavudde wa president batembe yave ku nguudo mukama wange kya president kati gwe manya president abawadde directive abagiwa minister bateeke mu nkola naye kati saagala muzigendemu naye kati ekiriwo minister yakirimu aye ne prime minister njagala okumwebaza naye yakiyingidde twagala okubategeeza mmwe abakolera ku nguudo ennaku muli ku nnaku ng'ezaamiini mwamuke enguudo ababodaboda adde bakola effujjo nga mulowooza nti mmwe mwina muli banjawulo nnyo muyita ab'ebigenji bayise mutomedde abantu temuyina kubeerawo kolya wootekedde okukola bavuga wanuwe tuyina abalowooza nti batembeeyi mukwano sibakyali batembeeyi aleeta emmoto ebintu mu dduuka babijjayo nabateeka ku street kwe babitundira olwaleero nosanga ow'ekigere
yakijja kirina okutundibwa n'akireeta mu kibuga ekigere kino ekifumbe ekyentamu eriko n'omuliro najjaga mu maaso g'edduuka ly'engoye aleeta akaddaana k'amatooke n'akatikulira awo n'ateekaawo maaso g'edduuka ly'engoye n'ateekaawo owa chapati asikira chapati mu mulyango bona abali mu bikubo bamimanyi tewaliwo trade order yonna mu kibuga ky'eggwanga kyayogerwako balyanirule era woosambira ku sigiri ekikondi kya minisita n'aba successful kubanga abamu babireese ebiragiro ng'ebyo aye ne babivaako mukwano njagala okulabula nalabye musajja mukulu naye tannalayira ku bwaloodi meeya namulabye balimwezo bambi okukyamuka kwe mukyamukamu mbadde mbasaba mugende empola yage minisita talina buyinza nsaba mukyamuka empola era ku kigenda mu maaso mukama wange ne boonoobeeraani twaga poliisi naye complaininga kamera tezikyakola tewaliwo abataxi nabo bamayamba babadde bagamba basekindi tebakyakola kubanga abantu tebakyasobola kugenda mu paaka atuula mu paaka ebbanga ddene emmoloka erwawo okufuluma enefulumirawa olwaleero balina waliwo ziika byanze zibeera ku makubo kakati zirimu ababbi agamba nti akona ku ndabirwamu nterereza endabirwamu ngena ali mu kusika bintu kwato girinyidde mu paaka n'olwekyo twagala okubategeeza abantu baffe nti ennaku z'omwezi 18 yessalessale 19 aneetalantalira mu kibuga nga tokoleddewo oteekeddwa kukolebwa mukama wange kakujjuutusa nalabyeko abantu b'ebusega waliwo abankubidde essimu agamba nti ate abakyala bali wano babitadde mu mulyango bavudde eri waggulu ate nga katale weekali ne babiteeka ku nguudo era omukyala abankubidde ne bagamba nti mumubuulirire mumusomese mugamba otakola ki. In fact ndabadde ne market master ow'ebusega tuleka ebusega muganda wange waiswa yuno nzaba mukoddomi wange but nanga nti fenga market master w'ebusega tuli ready abantu badde mu katale ne lwo banti kyego kya minister ate kya wadde mu kabatembe yange kyatukoze bubi nnyo kubanga twe tumaze ffe abafo okwetegeka nga bakomyewo munda naga naye kali katulinda tete zigweye nako nagamba nti ffe tujja nga busega market atale weekali government yakazimba kalungi amaduuka weegali gonna era abantu bali ready okuddayo mu maduuka naye ekingeera bwe kinateekebwa mu nkola bajja kuva ku nguudo ko bakolera baddeyo n'obutale bwawe buli busafi weeri wandege yaweeri n'obutale obulala onange abalwirika Zahara omanyi ebintu ebisinga wano mu Kampala baagala nnyo biteeka mu ddiiru kati bo bamanyi nti ddiiru ze zijja okukola naye genda oyite ku zihaamu eyo genda oyite wansi awo wonna muzinabugabo genda oyite mu bikuubo abantu basasula ssente nnyingi nnyo ensimbi nnyingi olwaleero KCC tekyafuna misolo kubanga abamaduuka bagambi muteredda olaba bagandi n'emmiza twamazemu akalulu kaffe n'atwekyusiza olaba endowooza bwetyo mukwano mwebale kumuwa akalulu mwebale kuwa President Museveni akalulu naye kati buli kintu kyonna kiddeeyo kiteekeddwa okubeera n'olwekyo gwe omutembeeyi atalina waakolera betwagala tusuna tukolera mwina gye batwala tukulage woogenda kubanga mu butale obw'enjawulo tukyalinayo ebifo owa bodaboda gwe stage gera ku stage ate bonna balina gye bava waliwo abava emukono waliwo gwe nalinnya naŋŋamba kakati njagala ondagire ku parliament nkweyanza mwami Matovu ensonga y'abatembeeyi ogitunudde otya mu dakiika nnyingi ku amasimu ensonga yetutte ebbanga ddene nnyo mu kibuga Kampala nalabye bali mu ezo ne bakansalayo bakalondebwa nabo nga boogesa maanyi naye as a city oba si kibuga kyokka tulina okuba ne trade order tetusobola kuba nti buli kimu tukitwala nga bwe kiri ono agambye abantu bajja ebintu mu maduuka yes omutembeeyi kitegeeza kuteeka ku lubalaza oba kukwata abantu ab'ebigere bye bayita omutembeeyi abeera atambula butabereka embalaza abantu kubatambulira kati gwe wokusibwe mwe tulina okuyita zipita mu kibuga ono noonoonya wooyita tulabawo onataddewo kamulali onataddewo amala omulinnyamu omugwawo w'amatooke ono wansenene nesepija eriko omuliro gw'ensenene onasiika nkoko naneefaananyi mukama wanyinza obikuweereza emmoroka omukyala yamutomeredde mu kikuubo yamutomedde kati bano mukwesindika agwiridde egundi nemutomera okugulu konna konna era nobwenkolegeza yamusensebudde naye nga obuzibu obwo buleetebwa gavumenti yennyini kwegamba mulekeraawo namwe ate okutukozesa kubanga mwagala bululu abantu ne bajja naleeta ebintu byonna ne babijja mu maduuka gaabwe ne babijja mu butale gye badde bakolera ne babiteeka ku nguudo temubanyeze mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu
ogenda okuleka kati bemutujjawo tulagewa era enteekateeka eno giwagira okujja butembe ku nguudo ngiwagira 100%. Owa taxi kolera woyina okukolera, owa bodaboda kolera woyina okukolera. Bintu bitujja oteekeddwa mpendowooza mbekyange ku byabatembe wateekeddwawo okubanga abakulembeze bonna wabaawo ekitugatta nti kino mu butuufu ffenna tukikolerewa kijja kubaawo kuba yo opposition alina okuwakanya kubanga mundakufunga opposition olowooza nti banakanya nawe ngende waga nti oliddudemu olunyanya n'entula n'oziteeka ku lumu street goli opposition ng'owagira ekyo mwezi agamba temwamaze kwebuuza ku bantu kyokkiriza nti bavendors nze kinsijukira nze nakolako mu kesisi twayinanga kibayitanga ba hawkers ne hawkers permit ng'omuntu ku lumu street bayinza kati babaddeyo abantu 10 benchi wano ka 10 20 30 okusinzira naye nga batambula butambuza tambula n'ayambuka nakira so si ba vendors mwami Katumba bano ba vendors badde mu bidaala bano ba vendors ataleke musika kakalu konna mwami Katumba kankubulekyo wandege yankalu akankubulekyo mwami Katumba ba enforcement officers mwateka mu Kampala be basinze okufunamu mu bintu ebyo oli aleeta ebintu n'alinda obudde nga enforcement amulaba atadde wali omugugu nga yagula esaalaba n'akuteeka wali ng'alinze essaawa nga n'okumusolooza bamaze omusolooza ateekewo ebintu awennyanya nazireeta nasooka naziwummuza wali naye singa mugaana abantu abo nti toleeta wano towummuza wano toteekawo temukkiriza era mwami Katumba waliwo abantu abasobola okukola ku exercise eyo neggwa bulungi naye bantu bannaffe abamanyire de baleeta ebibasolozaamu atabamange mukibagenda nga babituuma mu directive eno minisa gyawadde era nga bakkanisa wamu netugende ku mirimu tubakolera agenda okusangibwa nga yenyigidde mu kulya enguzi ebintu babireeta barabali babimumuzaawo gwandaba omulimo gomye obudde butukute ali ku simu gamba halo ensonga ozuuli ezitwogeddeko halo munnaffe tukuyina mbamusizaako kale munnaffe Maria Mpagama kakati bali mwezi ekyategeeza ekibuga kye yagamba nti yajja kigogola nga kijjudde kasasiro w'abantu oyo yenna gwe bateeka mu kibuga ekibuga ddala bwe banga basazeewo okutukolera kibuga tukkirize era waleke kubaawo omuntu alwanyisa kubanga nze mwami mugalula nkubuulira teri kyayonoona Kampala nga bannabyabufuzi byabufuzi be baleeta bambi abantu bange bambi babaleke bakole ne bwe tuba tukkiriza nga ddala twagala okugogola ekibuga ku luno waleke kubeerawo muziziko gwonna abantu tubeetaaga wabula nze kyensaba minisita asobola okufuna abantu abo bonna waabassa atayagala gye bamutadde agenda akolera ebweru w'ekibuga n'ekibuga kibeere ku mulembe. Thank you Maria. Halo Yes, amani ndovozi omuzikita nsubuga mugwala wa Museveni naye ekibuga kino okubeeramu oda ebiina bina byalekebwa bannabyabufuzi okuziragala ku lukwago muyiwe mu kibuga mujye mukole muddeyo n'akaveera n'omugezi Ssebaggala naye oda erina okubeera abantu balina okugamba tuli mu global world ogenda mu bibuga ebyo bibeera organized nga temuli batembeeyi temuli biki byonna nze yali avumirira okukwata abalugwala bange abatunda ebinyeebwa naye nange nkirabire ekibuga kirina okuba nga kiri ku order. Webale Peter. Halo tujja kufunayo ng'omu yekka tumufuna nga yajja okutugalawo programu eno. Halo ye nange halo kale naawe gyebalya noono Nalwanga nkusanyukidde neyanziza okuyitamu olwaleero naffe tusanisa okuwulizaako Nalwanga mpuliriza nnyo okulamuyo nebaza nnyo kojja wange oyo Katumba nawe wakuzaala Wankima nga nze emange Wankima oli mwanyinaze mukulu Katumba oyo agenda n'ayogera amazima amatuufu Nalwanga ayogera amazima amatuufu naye abantu abamu ne balowooza nti naalimba
abantu abasinga bannannyini maduuka be bafulumya ebyo ebintu mazima ddala nabadde mu kikuubo nga ngenza okugula ebitabo by'abaana n'ebintu ebyokuddayo ku ssomero nga tolina w'oyita wano oyo gundi abaddeko oyo ogundi lodi meeya yabadde aganya abantu okugamba nti mujje mukolera mu butale obutale gye buli buyitirivu ng'abantu osobola okubeera n'okola ekibuga ne kibeera nga kitambula bulungi owa bodaboda ayitira ku provement naye mazima ddala n'obulwa w'okola kiwoyita nze ndi mukazi w'amagulu atati naye owa bodaboda basubira eŋŋombe ng'alaba tolina w'oyinza kudduka nakudda oba okiwulira nkweyanza okugamba nti Nalwanga, thank you so much mukwano kadde katukutte ate nja abakulu basiibule Paulo Kasalaba kyali wange webale kuba nti kooli ogende nti kwendi wano Kasalaba tugoberera messages nyingi ze naye akadde tetukatumala nja abakulu batusiibule ne mwenna abakubya amasimu thank you so much abatasobodde mutusaasire olunaku lw'enkya program eno ejja kudda essaawa zezimu njaba ne ttiimu y'abannamawulire tujja kuba tutangaza nnyo ku nsonga eyo era tujja kuwa omukisa munnaffe Otisibati mwebale nnyo okwagala Dream TV engineer katuve wano siibula sebo ensanga bakubya amasimba kwebaziza mwebale byonna Maria webale emirimu gwokola Maria mulimu guno ne wagutandika dda ne bahaji kamyana naye nange ndabeegattako bwegasi kubanga kintu kimpomera buwomezi nakutandika Nalwanga muwala wo Nalwanga webale omulimu bambi mwebale muwala era tubagamba twongera okukiddamu abantu bonna bawagidde enteekateeka za minisita Kampala Hajati Misa Kabanda ekiragiro kiyawa kiweddeko sale agwako ennaku z'omwezi 18 obudde bwonna bweye anesikiriza badde ndowooza emiriyo bajja gikuleetera. Thank you so much koja abantu matubusibu nze nsembera nga nsaba pulezidenti nga bulijjo bwe musaba bawa abantu baffe abakwatibwa mu kulonda okwakukwa n'abakwatiddwa ku mulundi guno abaliyo olw'ebyobufuzi kusaba okozese oda abantu abo bateebe kubanga si bonna nti balina emisango ate wawo n'abantu baffe abalala nga bamazeyo emyaka mingi bali kumpi 20,000 mu Uganda yonna abantu abo tebafuna kuwozesebwa ekyo nakyo kirumu omuntu okubeera mu kkomera. Thank you kamya sebo sibula sebo ekyo byokwerinda kyekinkutteko ennyo kugamba ewaffe ekyengera obutayi pavers babukuba abantu misana sawa 8 obw'emisana waliwo omukyala bakamukuba ennaku ezo waliwo n'omwami bamuyita Kiwanuka bamukubye omutwe ne bagwabye sawa 8 ez'emisana olwekyo abakola ku byokwerinda RPC sebo kolakana n'abasirikale bo ewakyengera abavubuka bafuuse ekirala. Jerry Semakula agambye nti bannange this is too much. Kampala is in chaos. Batembe should go. We need order with the border minister atuyambe. Agende mugala gamba minister gamba Katumba ga minister atuyambe. Nagamba nze Jerry Semakula kale. Mikwanja ffe sijja kusukka wano obudde butukutte kangende nkola ebyala. Bene engineer Katumba kuba mu ofisa wa Kampala Katumba atwakwebazira misa mu wedi. Bene vision matovono munakatwe ne Ajunus Kamya bagenda wali wakiso okujaguza nga aba NRM lobwanguzi bwabwe nkoze ne munnange Aaron abadde mu control room kyali wange wa Arsenal lwaliro aba Arsenal abanisenge bali bubi ne kale ate ne munnange wano tenda de cameras tusinkane onako lwencha ne banna mawulire naye nga mbajjukiza ku lwomukaaga ye Agape Love Dinner ono kubiro kusensenta Mundeba ne lunch of fellowship je lyo lano kubiro kusensenta Mundeba samwa kitunduze nyine ja kubetansa ate ku lwokutana encha tosubwa overnight etabangawo tujabana ku Victor Kusan Center Mundeba saa 12 nyini ng'emyango giguddwa nze Mugala Moses Investigator mbere bulungi bye bye saa 12 za kawungezi so kiri